Era nange neewuunya bujingo. Bantu butamanya bantu. Kuba butasiima busiimi. Kati nze nategedde nnyo nti ate principal yabadde ayagala nnyo Uncle Kato. Kati ka principal manyi. Nategedde nti principal njagala gy'abadde ayagalamu Uncle Kato. Nankato singa yabadde asobola okudda yandize n'amugamba kino sikiraba nga mbyafaayo naddeyo n'afa. Uncle Kato alina kasimayiro kano aka. Aika yakakoze mu keesi. Omwana ono anaaba bulungi kyakoze. Gwe era bujingo teyategedde kyayogedde yabadde agamba banne njagala twebaze principal kwaffe we are proud kalambo kamanyi principal ngabafudde wano nze era nange gyabamwebaza weebale ne road mayor tumwebaza obukadde obubiri obwa road mayor ate nga baali bamugoba ne ku mufu omugenzi yamugala tolinnyanga ewange nga nfudde naye nga omanyi omuntu yenna omuganda oli ne bwaba akugobya ojja yawaayo obukadde bubiri kuba Lord Mayor nze mmanyiko ekintu kimu Lord Mayor yakyova nze Lord Mayor so muyita mu show zange naye nga siina nnyo nti suubirya ssente kati Lord Mayor bw'ati wajja mu bivulu omanyi abadde nga ajja nnyo mu bivulu nga mwendi ayimukanaga abana emwebale kuwagira njagala tukikuume bwe tuti era ebirowoozo byammwe byonna muba mulinze agenda kukwata ssente asiibula n'agenda kya bulijjo ye kuye kya bulijjo naye obukadde waabwa oba Muhammad Nsereko yateeka kunya abantu kazito k'amabugo yasooka ku bayimbi sibalabye ng'ate buli omu akusoma amabugo n'agaddemu emirundi ng'ena kati naawe atawadde yakaddamu emirundi 5 kali kakyamagero toyinza kawa maama ate ne maama waba asobola katuwangire anti nkugambye kimusinza okuba nga ate mutulaba tukomye mu episode endala tuba twali twawumulamu lwa Uncle Kato so twalina okuwumulamuko ne tukomye with another episode ebintu netubirabanga wetukola ki wetwagala okubiraba mbeera ne Shamimu ono okusobola okubeera nga tubibatuusaako twebaza bannaffe aba Almutula batunzi ba ttaka abakutegeeza nti gwe oba oyagala okwefunira ploti ey'ekyapa ku bukadde 10 genda bannaffe aba Almutula erinnya lino omusajja naye lyannemye nno okugenda mu naye nga yakuwa ensimbi ye olanga netompa ku ssente yampa naye batutufunayo sponsoringa sheno nga sponsoringa eno kati ezo zebakuwa oziteekawo ezo zigula oyagala tufunayo sponsoring eyange naawe tusobole ozigabana naye kakati Godfrey oyagala naye tukugambe nti wetuba tukola toyita mu kamera kale babayita ba Almutawa Enterprises Limited abatunda ttaka Almutawa ndowooza kati oyina amataka mayitirivu ng'olanze mataka bompaako limu owuliseeko nnyo ettaka teriwera lisigala ttaka kale Almutawa Enterprises batunda ettaka ku bukadde 10 bakubye ku namba yaabwe ey'essimu okusobola kubanga emanyi ebisingawo awo ng'ovuddewo tulina bannaffe aba Aluhila Holdings Uganda Limited basima biodigester tanks abagamba nabo banoonyeeko ekintu kya biodigester zaawukana ku septic tanks lwa nsonga nti zo tebazinywamu oteekamu ekirungo nekikuba obucaafu ne bufuuka amazzi then amazzi ne gagenda mu ttaka nga bwe tugenda masula nga tetukulaga ku show ez'enjawulo nga bagenda masula nga tebakola emirimu gyabwe anoyinza oba tulina biodigester kati olina kujjamu ate olina kujjawo septic n'oteekawo biodigester teetaaga kunywamu oteekamu buteesi kirungo nekikuba obucaafu biodigester bakola bitanka biba bya ebigoma kati mu bigoma omwo mwe bateeka ekirungo kikuba bucaafu ne bufuuka amazzi kati amazzi go ne gakka mu ttaka ekitegeeza kiba kikala kale brand shoppers ng'ogiwona brand shoppers basangibwa Kabalagala nga ku Tripati Mazima Mall genda ogule engoye z'abaana okuva ku lunaku lwompa ku myaka 12 balina ebyokuzanyisa by'abaana n'ebirala bingi nnyo ate tulina bannaffe aba Rosemary Beddings genda ng'ekasubi ku bitaala tokkiira mu kikonjo wakkiriranga bbanga gende namuŋŋoona katono bwoti ku mukono gwo ogwa kkono okugenda okusanga edduuka bannaffe aba Rosemary Beddings gwe yeetaaga eby'omu kisenge byonna bulina kutukyusa ssuuka naye munnange tompangayo yaddeemu wabula obulira otya naye kati tuyagenda mumpeeyo nno loobu mumpeeyo basi yeekuleeta pozi gye bambala wano ng'ovudde mu kiyigo
n'omufuna obudde obuzambala njagala jambala nina red carpet yaddi nga 21 September pozi July nina wano red carpet ya munnange naye njagala kuyitirira nnyo basirobo nabato kisusiza abato kunamye siya ziba mpanvu kati ate nze ndi mumpye beekweya ebanga patera muri ate okisusiza tukole tomanyira ate Simon ate bejja kukola obeera muri kibanga kiteteyi kyambaga ebadde tairo owai onyumidde onyumiriza emboozi ya Nicole nabirabye ku page ya divorce nenga bidduka nembaako ne mu group ye nabadde mu group nabadde mu yasumulula afi ne yebaza divorce we bali kukola mboozi nesaagirabye naye emboozi nezasose kulaba nalumiddwa omugenzi yabadde yasiba omwana asose kulumwa ngamba omwala omulungi bwati yafiridde musanya naye yabadde avuddeyo naye era oba afiridde musanya yafiridde mu process kuba yabadde yakazaala nennumwa twabadde tukyali maziga tebatuganyiza gasiimuula ffe ng'abazadde omwana avaayo n'agamba njagala mwana wange neŋŋamba nfudde jjajjange obuvubuka obw'omumwa omwami yandibadde ng'omwami omutuufu ye mwami America my guy is outside is abroad my guy is abroad like my husband is not around abawala ba abroad bannaye my husband is in America ye yagala ine motoka awunya bulungi akola ki ayino mwako wa abroad amamirira wabayo abroad amamirira aweereza omusimbi atakijjukira gujjira mu dollar gutokomoka kumbe eno wabayo atakiriza obutonde kati atakiriza obutonde alina bukakafu kindi ye nannyini mwana anti yagamba ye abadde nga yakola ki yamamiriro najjukira ajja lwalumu ayina obukakafu kakasa nti emamirira ye era yagambye bwe bati bakakasa nga n'abafamile beemulugunya bagamba nedda alimba kuba abafamile bagamba abadde bamumanyi naye nga bamanyi mukwano gwani nga bamulabangawo nga be bamanyi ekyaliwo asinga kati yagamba yagamba omukulu Omu-America nti bw'oba owulira tokakasa tugende ku DNA njagala mwana wange nga yavuddeyo mangu yapapye n'otakkiriza na mugenzi kutuka nsingo magombe naye anti olwawo okwogera omwana bamutwala mu America by the way oyo yabadde era agenda naye kati ku bwavu bwe yagambye mbw alinamu kasente so bwe yabadde wanayogera yagambye mbw alinamu kasente era naye abadde ateekamu era mbu yabadde takimanyi nnyo nti n'omu America ateekamu nnyo naye abadde ateekamu yagambye bamunoonyerezeko alinamu kasente ke naye bannange abakazi mumanye bw'oba olina omusajja ali abroad ono g'ofunye wano kkiriza nti omumwa talina omanye omuvubuka anaaba n'omumwa omulaba kati g'ofunye n'emabbali kkiriza nti talinaamu mumwa nojja n'oswaza omugenzi Edi wabaddemu n'omumwa munene nnyo akakala kabadde maanyi kabadde maanyi awootera okufa naye akaana kituufu ab'omu America kabadde amamirira sente oba akaana kadde kaspendinga abadde pusire queen abaddewo nawa make-up abadde akola ne make-up naye nga bw'akola ezo birthday z'omwana abadde ayagala nnyo omwana we oyo omuwala gw'abadde ayina ate naye siwa omukulu waani omwana omukulu wa mulala siwa era America omu America yamusanga n'omwana oyo omu America ekituufu yagenze nga bwe yajja 2-0 takutteeyo naye nabagambeyo long distance relationship eyo mu bufunze omugenzi yamukuula mu bulamu nembufu omanyi omufu okusigala ng'akyakola amawulire nabagamba abaana omanyi fuuka serebu ng'ofudde nabagamba abaana bebweru mulokera obuwala bwe Kampala buno nti baŋŋamba mbu ate eri babayisanga baddu kati bw'afuna owe Uganda amuyita nti mwami munnange oli otya muneewasuza otya n'alaba ng'afunye malayika nagwe n'ogenda ddala mu America muno n'omuleka omwaka mulamba nga gwolooza yabaaki anti abakazi tumanyi okwogera kino nze nja kwekuuma nze ndi mukazi nsobola okugumiikiriza naye raba okwekuuma kuli awo naye nsobola okumanya oba osobola okwekuuma tosobola kwekuuma ate omanyi otya nsobola otya engeri gy'otitibanamu nga ndi naawe waliwo omuntu etitiba naye nedda ate eri kuli kuba kumiisinga like mbeera nsanyusa okukulaba naye long distance relationship eno abantu bwe baba basobola bagireke bagenda menyeka nnyo emitima kyekituufu omuwala ng'oyo ddala ne bw'obeera ggwe
essanyu abadde afunye essanyu n'agamba kale kasitandekedde omwana mukama omututte omunzijeko mukwano gwange naye yandekedde omwana oba tonnakaza naziga lya ssemwandu tekanamala olaba bwana obuto obwo bulina obunywanto buno bwebatandikirako babamuzanga mutabani wange bamuzadde nga tannakamala namungu omusajja lwaki mwagula akanywanto nga muzadde muba temulina mabeere nga mwakazaala si gaba gakujja naye bannange omusajja oyo bonna bamuli okumpi bamukwateko obulumi bw'okufiirwa omukazi ate nga n'omwana siwo n'otunuulira ensimbi yo ayinza n'okuba n'omugenzi baali bakasisinkana awo n'atitibanamu nga gumu ebiri abadde ali eyo alowooza alina omukyala kumba owa bugalubindi yatitibana sebo yagambye omuvubuka oyo omugenzi yamugamba oli ate tamwagala ayagala wono oli abadde amwagala mu ssente eyo njogera y'abakazi bonna n'abasajja nali mannyogera y'abasajja akazi twagibba bagibba naye wakuba wabadde olina okweditingamu obutamenya nnyo omutima gw'oli n'ekirala obutaswaza nnyo mugenzi kuba ye alowooza bye yakoze ye yeetaasizza okufuna omwana naye ate ekifaananyi ky'omugenzi yakireseewa nandera omugenzi atagenda kwesimbawo aba takyakola linnya nebwomwogerako naye munnange era nemukufa oswala era yamuswaziza era omugenzi gyali agamba bannawe omuvubuka ono nga natomera nnyo obadde onoonya ttaka lya kugula oba oyagala kutunda ttaka lyo obadde onoonya nnyumba ya kupangisa oba oyagala tukufunira ennyumba gaggadde mu zi estate ziri ezoogerwako Alimutawa Enterprises Limited tukulaakulanya ettaka tugula ne tutunda buloti z'ettaka n'amayumba ag'okupangisa ku bbeeyi ya nseko buseko tusangibwa ku Hoima Road Highway Nansana Municipality Wakiso District tukubireko ku simu zino wammanga noti 753 oba noti 7547 oba osobola n'okutusanga ku WhatsApp kasaalaba 973 kyapa mu ngalo zo. Wogenda okusomeseza omwana wo naawe weewuunya engeri gy'akyuka mu byenjigiriza lyerya Brain Parents Day and Boarding Primary School erisangibwa e Bukalango ssomero lya bawala n'abalenzi okuli abava awaka n'ab'ekisulo nga liviira ddala ku nassale okutuukira ddala ku kibiina ekyomusanvu. Essomero lino lya mulembe nnyo nga lisangibwa mu kifo ekyagazisa omuyizi okusoma obulungi. Tulina ebibiina ebigazi ate nga birabika bulungi, endabirira y'abayizi ey'omulembe n'ekifo we bajjanjabirwa omuli abasawo abakugu so nga n'abayizi balina ttanka kwe banywa amazzi amayonjo. Dormitories zaffe enteeketeeke bulungi omutali mujjuzo, ebifo eby'enjawulo abaana we bazannyira awali n'ebyokwerinda ebinywevu. Tutumbula ebitone by'abaana okuyita mu by'emizannyo, katemba n'okuyimba nga tulina ne swimming pool abaana mwe bayigira okuwuga ssaako n'okubayigiriza emirimu egy'omutwe ng'okufumba. Emmotoka zo we ziri eziwerera ddala okutambuza abayizi ababava awaka. Brain Parents Day and Boarding Primary School lisangibwa Bukalango. Okumanya ebisingawo osobola okututuukirira ku nnamba z'essimu ezowammanga. Alhila Holdings Uganda Limited abakozi ba biodigester tanks bakutegeeza nti oyagala okukola biodigester tanks abatuukire. Biodigester tanks zezedda mu kifo kya septic tanks azikekkereza ekifo ate nga zikolebwa mu kaseera katono nnyo. Kino kya biodigester tanks tozinywebwamu nga bwe kiri ku septic tanks. Oteekamu ekirungo ekyo ne kifuuka obucaafu ne kifuuka amazzi ne kikuba obucaafu ne bufuuka amazzi ne gagenda mu ttaka process ne yeeyongera bwetyo. Kale weetaaga okuba nga obafuna bakwiye ku namba yaabwe ey'essimu okusobola okuba nga ate omanya ebisingawo. Rosemary Beddings basangibwa Kasubi wali we baavaawo we baali okukikkira mu kikoni kati bagamba nti wova ku bitaala by'e Kasubi genda ng'agenda Nansana nga wakava ku bitaala katono nnyo tunula ku mukono gwo ogwa ddyo ojja kulaba naffe aba Rosemary Beddings abatunda bya mu kisenge okuva ku tawero masuuka pillows byonna nga bw'owandiyagadde ekisenge kirabike bulungi funa banaffe aba Rosemary Beddings bakwire ku namba yaabwe ey'essimu ate nagamba bwawagira Rosemary Beddings oba wagidde Madam Custodian wali mu the promise ya Almatic Entertainment so banoonyeeko oba bakwire ku namba yaabwe y'essimu okusobola okubeera nga ate omanya ebisingawo. Brand shoppers basangibwa Kabalagala nga ku Tripati Mazima Mall bakutegeeza nti gweyagala okufuna
engoye z'abaana gwe ayagala okufuna engato z'abaana ebyokuzanyisa by'abaana ate ku 50% discount abanoonyeeko ebintu byonna byoyagala eby'abaana bagenda kubanga bikusalirako ebitundu 5 ku buli 100 kale abakuli ku namba yaabwe ey'essimu okusookera nga ate omanya ebisingawo oba oba ogenze ekansanga oba Kabalagala totuuka ku Tripati Mazima Mall toyingira naye waliwo obuduuka obuli wansi awo ogenda okusanga bannaffe aba brand shoppers okusobola okubanga ate omanya ebisingawo tubakoledde kibana abali mu abroad kwekyo mazima beetaaga obulamu ate beetaaga abantu ababayitako bajjaze beetaaga abantu abamuyitako mwami munnange walidde kamere kuba abeeri tebabuuza omwami eriko omusajja aba ayingira nga omukazi afuluma abakazi bebwalu bafuga nnyo kati bambi bwafuna owe Kampala nga nze ngenda mubuuzabuuzaako buli ssaawa nga afunye malayika kyokka ekibi kyebweru kati ate abebweru bafuganya nti balina libido kati ate Uganda temufuganya ati libido eri waggulu abebweru baali bakugamba ekyo wamugezaako omuzira gukuba libido ekuveewo kyogamba bannaffe bonna balina abebweru enkaaba yabwe endala bali kuffe beekambala babonyaamu olaba omusajja nga alese mukazi weekambala ogamba katono alaga wano omutima bwe tunogamba kala agenda mukazi we katubonyebonye kata ku nsi olaba tewali kintu kibinga batona abakazi abaleka wano abasajja ate mu abasajja jukati musana nalinda adde ennaku 3 kyokka gwe nobeereyo n'oguma n'ogamba musajja wange gyali anneekuumidde ku storage anedda obuzibuliwo kati kino kakigambe okuva ku sayidi y'abasajja omusajja buli omutima we gwennyikira oba weetaaga kubudaabuda kyovala abasajja ebitundu 80 ku buli 100 we bafiirwa bakazi baabwe benda kati ate wano nga tebannafa muba mwenyikidde ki kati ate amunange ebeera peer pressure evaawa from your friends waliwo abeera nga talina mikwano peer pressure evaawa abasajja ffena tuli ba mikwano osobola okulaba ng'oli ayingira luggi nga alimu kunneeragirako kanyingire luggi kamulageko kati ngoyo omusajja nganze ndeko omusajja Kampala nze era nagamba omusajja wange waligamba nti agenda bweru mugambo vaawo tukola divorce saagala kulimba saagala kulimba gyolaga tosobola kunninda kyekituufu olina okutuukiriza obutonde owebweru asobola okulinda kandi wuliriza abebweru beekuuma batya abakazi beeri babbula ng'ovudde ku ekyo bakola saabaala balinganga kalogoyi ye bweru teri muzannyo kati aba ayingira bwati ng'omukazi nebuuza nange ekyo bakikola batya kuba aba afuluma ng'onaayingira zenina omwana yabadde ne bazaala ati kizibu bazaala nedda bazaala ddi we bazaalira nga batisse banga alina mukyala we kuba nolumu n'omwana ssente ssente naye omusajja waali ngamba nti agenda bweru avaano nga tukoze divorce sijja kwekuuma saagala agende mulimbe naye nze nsobola olimba saifo tuke wa mukama toyogera kyagala kusanyusa bantu yogera ekiva ku mutima gwo wakati for example saimola tosobola kwekuuma ennaku 3 wekuume ng'omuntu agenze bweru wemuwerekera nga ku airport osobola okwekuuma n'empita ku Botanical Beach bagitata beach eri awo Lido n'empita ku Lido n'empita mu Kitoolo n'empita ku bayita ababiri wala nsobola okwekuuma n'entuuka ebwebajja ne kajjansi muwanvu ize sisobola kulimba era oba ogera kukyayigamba mukwano gwange ondabira abeeyo naye bambi siriimu omulowoozaako oba okomyewo Uganda oleme munsaba naye nange eno kamulowoozeeko siriimu nja kufuna omu mulekerawo okulimba abantu naye n'ekirala nze ndowooza omusajja ng'onaakuma omukazi w'e Kampala ng'oli bweru buli mwaka alina okuzaala anti azaala ddi yokira bagenda ebweru olumu ng'alina otuuka eyo alina ofuna obutuuze talina mpapula kati ondese e Kampala emyaka 5 nedda kizibu nnyo ng'olowooza ndi mwana wa nnyoko kiri bwe kiti omusajja bw'ova e Kampala ng'ogenze bweru kweyiyo omukazi tomubala iye ate omukazi omuteekako nakajanja bw'ofunayo olugambo olugamba nti mukazi wenno tumulaba n'omuvuka gwa wapepeera naye gamba mukama singa abeera ku oyo omu ate ne munnoono amulina muweereze ku bintu like omulabirire kubanga omukazi aleme kale genda nga yeemansamansa ate oyinza nofuna ennamba ye omukubireko omugaye njagala omuteekeko
akazita abere ku gbo wekka nze mwami wa girlfriend mukyala wange girlfriend wo mukyala wange naye nsaba yekuume kale abere ku gbo ekirala naawe njagala weekuume njagala kuteeka ku musaala weetaaga ssente wale out nkubuulira ekyo kigenda bakolera omukazi aleme kutambula osegeera ne toyinza kgenda myaka 5 kyanoonya mpapula ng'omukazi ali eno atali mwana wa nnyoko gwe nolowooza yeekuumye amagezi ago gajja agalowooza nti ali eno kampala yeekuumye nakumbozi ya relationship eya long distance abaana ab'engeri gye babubamu nze nange nali ngiyiseemuko hallo oluddo nga wote waleekaana njaka ku loud sakoko radio kale twajiddwa video call please mpaka boli nabo ngamba nina basayimo wano tubadde tuyine gwe tukwata mpaka ku sayimo mulabeko buli jaba naye mwagalo mulabako ayagala confirming ekitufu abadde tayagala sayimo kyovola tewali kintu kimenya bw'omugamba ndika mpaka baana kimenya mutima nga omuntu gwali naye mulongo distance relationship ne mwekya wandi buli omu aba yayogerako dda naye buli omu aba amumanyi ate ekirala be basinga okubanga bali insecure abali eri ate be bakola fere tukola awandiza kati wembagambira wova ebweru babasinga okufuna obuzibu aba abaddeyo kati ayagala kusetolinga afuna omukazi wa Kampala fuba okulaba nga buli bwokomawo e Kampala oleka lubuto enkwasa nti nga bwe wagambye baba bafunyemu obunnyogovu byebinyeebwa buli kati bwako agire kunyonya jenga alya binyeebwa oba period ndi kati natera okudda e Kampala n'otandika omunyobwa byebinyeebwa n'oli entungo bagate ekizibu abakazi naddala abaana abafu wano waffe mutya nnyo okwendera ku lubuto ne ku mwana nti omwana wajja kusoba kuba nti baafuna eddagala kati bakyabiti ebyo omukazi afuna olubuto nga lulwa amenya abamulala nze omuwala yaŋŋambako sayina ekyamazima amulwedde naye akaana kange bambi oyo yali bakimugamba nti omwana ojja mumusobya afe naye waliyo bali nga bamugambye olaba nze wali mukwano gwange musajja bamugamba nti wakazaala tokikola toyenda naye bwolaba oyenze omwana bwetuka muwe 10 bannange naga bulijjo munne yavungisa 10 nga buli waddeeka mukazi walaba kuwa baana 10 kati omwana yaziba nnyimbiza mboozi yakeeyo omayi akeeyo baŋŋamba akeeyo kala ki kaziyiza obusobu sayimo lwaki omanyi eddagala lyonna eriziyiza obusobu kati obuzibu bwakeeyo eyo nako ngeri gye kamanya kalinganga bakazi babbali kabula kabeera we bakalabira kizibu osangako eyo mu nsiko okasanga ku kkubo maaso gadduuka ndowooza onogoobo n'obugabira banno omusajja lumu ayagala okugenda akoozaako eyo kala n'ekizibu nga buli lwakakooza waliwo omukazi w'edduuka amulaba n'agamba mukyala we omukulu namulabyeko eyo wali ofunyeko obuzibu mukazi we n'alwaza omwana nga tawuna n'atandika okutunulira bwati nga bwagamba wakoze ekyo kimanyi nti omwana ono yasobye nga nno banne be bamugambye omwana oyo alina afaanana okubaamu obusobi naye ate nze abasinga okunnuma wewano nga omanyi abakazi be Uganda muli batujju muli batemu muli baganda bakoni muli ŋŋanga ba ADF omukazi akiraba bulungi nga okomyewo tamanyi gy'ova ne tusinga ab'ebweru kati waki oba oteega bbaawo mu mulyango akwata omwana anti mba njagala laba ovaawa era oliwo okukulabwe nti nzija nsitudde omwana okukuggulira kwata ono nzigale geeti kati awo nange kyenkola nzija nkutte mu ttaka awo bamu n'ekikumi kyo oliwo mukwata bwe papa omwana wange kwata 10 omanye emisinde gye omusajja gye bayingira nga okwesoga ekisenga kunaaba mangu sipiidi naye nga olwo lwonna okitutuula wansi naye bannange omanyi emyezi 3 omusajja nga atudde awo ekituufu abantu b'ebweru mba musobola muwasa abantu be mulina beeyo tebabasobola mukkirize babafuge kuba ate mugenda kufa pressure kati oyo omusajja simanyi adda mu America naye agitadde mu kantu ke adda mu America kikyazzaako obulumi obwo talina mukazi talina mwana kyukalina bassemwandu kuba bwe tusabumujjako sente zonna abadde azitokomoka eno Kampala bambi ennaku bannange wana Uganda abaana abali eno e Kampala bamusobola abasajja b'ebweru banabo basaasire oba omugamba amazima abaana abo balaba ekikulu ky'abasajja b'ebweru bakinze empagira baba babbe balinamu ku mputu abasajja batuvuma batya sayimo kishamimu ekyo kiyimiridde kyekirina omusajja naye alina ku ssente nze njagala muwe ssente nkyusa obulamu bwe
Ai namusajja ki? Omusajja we yatandise njagala nze nkikwate mune bweguba omwezi ogwo. Nkiwe ssente oza kyetaaga ssente kameka. Ffe tukoze ssente zaffe omanyi sayima ffe eno mu America amazeyo kati emyaka nga 2. Nze abulamu kabukadde nga 7. Najja n'akampa. Nalowooza nkyagenda muzaalira. Ate tewali kintu kisinze kutubonyabonya Kampala nga bawala bakwani nga basama bye bakwanye. Laba lweyipi. Omwana atizze ayonoonya obufumbo bwaffe. Ate abwonoonya atya? Buli mukazi ayagala omwagale nga lweyipi bwe bamwagala. Nedda buli mukazi kati ayagala musajja ava mu America. Kyekituufu. Kyekituufu. Kala n'ekibi andi ne baba tebagenze kutuwa ng'agenze wa musajja. Goloza bagenze kutuwa naye kubisa mu bifo by'ebweru. Omukazi buli bw'atunulako bw'ati. Kati obadde oga nti yeekubisirizaawa. Mwe bagenze nga simama ya bikoze biti ebyo byempulira. Naye wagenze kizuula. Sina kye nazudde ne kyeŋŋamba. So naffe tulina obulumi abasajja b'ebweru gye mukomye okwagala bwala b'e Kampala batandise osigula obufumbo baffe. Mubaleka abasajja b'ebweru we bajja n'omukwano muyitirivu akuba nti gubaako etteeka. Naye omukwano gwabwe bw'omufuna ng'oli mwana w'e Kampala eno mubuulirirewo amateeka ago. Tontijjirukaniako tonkubira amasimu ajje ng'akimanyi. Naye abasajja b'ebweru abo batandika oyiwa omusimbi mukwano. Bo baddala baveeko lwakuba bano abaana batandise obbyonoona kati batwonoonera. Naawe badde olina essuubi ly'okufuna omusajja w'ebweru. Nedda banoonera abaana abawala abalala benjogerera. Kirabika kitya? Bangamba Sayima wali katuma jangolabe. Jangolabe go wali katuma. Ate nedda nkuyite era. Era nno balance nga tunyama akati koze ntya biko. Ani munnanga omutuufu. Nkulabye bukulu. Ono tulwanye. Ani munnanga omutuufu. Ate ekirala kale jangu nga toze nga mukwano gwange jangu azze okukola eggulire. Si ekyo? Ano nzo tukalaga tugenda na mukaso ola kukubeererawo. Oli yagaba nasa. Nga baganye nga goyinza okunnyamba n'ontaasa n'ogamba. Mbalungi osanga mukoddomi musiraamu nnyo. Era bo basiraamu nnyo abange. Wallahi tekijja kukola. Ogamba katono business tagitegeera. Kamuleke tunasinkana mu. Nga Sayima salamu ogimanyimuko nti. Ale ninagiga. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Togenda walala oyinza okukola ensobi bakugwamu. Ate abasajja b'ebweroza ne bobo balimba yagamba Sayima no mbadde bulijjo bro nti bro. Baba nabo balangira nze ninako owebweru gwe balangira. Nino owebweru gwe bakuula ne buli we bwafunawo kadda nze jukiza Sayima mwana oyo yangu. Naye nabo nammwe omuntu wakasente ebigambo biba bitono. Ayenze ekisinga okunnuma bamala bakuula n'omanya nti bamukudde nga gwe yakuwayo emitwalo 2 agaasooka nga teyakwongera. Agenda okugamba Sayima nze gola abankudde miliyoni omutwalo gwa $1 bagutisudde wali. Guno wagiraba nze najimwa. Guno nze najimwa. N'ogamba naye nze kwabiri gwe wankomedde. Neerambye abasajja b'ebweru Mukama abatuweera omukisa. Mwebale kukola bakola. Ate sente bagigaba. Bakivula omusajja yanivudde Kampala obanga azadde. Ng'azadde ng'agenze kukolerera abaana. Omukyala ng'omutadde. Bw'ova e Kampala omukyala muto bamuleke ng'agenze mu menopause. Muleke yeeyagale oba muloge. Nedda kinyuma ovano nga musayinize. Kankuloge naawe ondoge. Pastayiga yakola mukishi oli fatewera biddenga omukazi oli wayagala ogenda ka wagwayo ejjinja. Nedda kati omusajja ogenda omulozi. Nga naye akulozi. Si kirungi. Ate lwaki ku musajja si kirungi. Munanga nti olaba omusajja ensonga ezo zimulotera okulowooza ennyo. Ayinza n'ofuna obuzibu ku mutwe. Ayinza n'ogweddalu. Kati ate omukazi ate bwe zijja ku mukazi. Omukazi asobola obbeerawo. Muleke nnyo kwefuula naffe tulina nekya waliyo omukazi asobola obbeerawo waliwo atasobola kubeerawo. Waliwo omusajja agamba nti ye asobola obbeerawo n'alinda mukazi we. Waliyo atasobola kubeerawo. So tuleme nnyo kubeera nga mwefuula nti ekyo ky'abasajja bokka nedda mukwano tekijja kukola. Kale Nicole bane umula mirembe ne family tubagumiza tawo tuvewo banaye mu wiki gye tutaabaddewo nabbanja nga bamuwamu bwa president neti yabuwangalamu nina kuninya zimala gwe Uganda nabadde manyi biringanga byeno ku neighborhood nti abeera vice yaliwo andika Alupo nabadde manyi Alupo teyaliwo Alupo has a young man so at times they are busy. I miss that woman. Like yatalabika. Yaliwo nabbanja atejukira ndoza. Yiwa ali noze banga lyonna. Nete bamuganya yadde e wiki. Banga cheka musafiri linnya lya tata siri ya mwami.
kubanga fe abatalaba ku mwami wa Nabbanja mumwagaza ki libasiba ne bannyabo ku mukolo tulina minisita Nabbanja n'omwami we anti nebisibe tebinyuma kwanjula webiti ate balina kwanjula mwami oluvannyuma ne bonjula omukyala kati okulaba nti mujja kwanjula ate omukyala musembyeyo omwami nange owange awo mulekayo bayinza okukola ebyabakireke naye bambi tebamuganya yadde ewe nenze ndaba ezo ennaku ezo laba n'ozimpa singa yatu nze ne bwe bampa nabaga Uganda ne bwe njikwata mu lunaku olwo nze njagala ssaawa 2 mujja kuwulira kubanga mu ssaawa 2 helicopter eba esobola okusitula neva mu Uganda netuuka e Kenya mu ssaawa ezo kubanga ennyonyi standard zibe dakikaago 3 okuva Entebbe okutuuka e Kenya kitegeeza mu ssaawa 2 mamaze okusegula sente za Uganda zonna ozijjamu ekigendererwa kyo kiba kya ssente nedda kati nandi nadde ndowooza bwe babadde Nabbanja nabadde ngwejjako ne bajjaji bonna ne mbakyusa n'obasiba n'obbasiba okunjwetekako byessiri naye awo nange yanimbyemu yatudde nnyo n'alagayamu ekyokubiri nga Nabbanja bakuwadde ne mu sekendi ne badde bamuwadde mu sekendi ekyama bati yadde akyejjako n'asiba na buli eyakyogerako ne bakuba pulezidenti kwata gundi ya karantini gijje mu weeks 2 gitwale mwaka mulamba ey'abaani aba covid nga lwaki atuzaayo ate n'oli naye oba omukwatiddemu bambi sayime ennaku zino saaganya ebintu byakisiru olwo ebintu nemmala obumpa era Nabbanja wanswazizza kyokka teyaludde nawo ng'omukulu akomyewo naye n'omukulundozi yalabira ku Nabbanja yamukiikirira Luweero ne wano yakyogerako nga bwe mumanyi kati obuyinza bwonna nze mbulina kusinziira ku maanyi Nabbanja ge yalaba e Luweero Museveni yalaba Nabbanja e Luweero n'agamba kino nno kikulyawo naawona ne bajjaja bokuba its cover ate Tanzania mukazi tabafuze abafuze nga wengendo bafugamu wano oyo Nabbanja atufuga ate atuuka ku buli muntu obanga omukazi nga tumumanyi bbaawe kuba abakazi naye nga bbaawe akuluma nnyo ate kakati olaba baba bafe abasajja mbategeera ati ate mubatadde nnyo mu limelight ate weakness yo bbaawe omukazi ng'oli president tukubira biko netugenda netumuwagawagaawo netumuwa bukyayikyayawo netumanya nti president olina cabinet meeting gwe president netugamba kati munange first man gwatutaasa omukulu mukoleko nga tonasanga mukazi ali strategic leka gwe naye nzija mbi ekisiru tosirika mannyo tuli ku nsonga za kuwanga nga oli mu bintu bya kisirusiru ekintu kyanze nakugamba sayima ekintu kya sekendi 2 nga kiwedde nga yonteredde tekinnemesa biliyoni za sente sekendi 2 owe kikusitula eddalu naye sekendi 2 tonda okwepica nze wabasajja bayindaba nga ava e Kampala n'agenda Embalala ate mu abasajja kambabuulireko embeera gye muyitamu mbi nnyo bagenda bateekako lumu mu rehab amaye okuvuga emmotoka n'ogijja e Kampala n'ogiyisa mu jjaamu w'Ekyengera Nsangi olagawa ogenda Mbalala kola ki akakkanira nabbingo gya kkakkanira jjamu abanga akkakkana n'ovuga Lwera bakubuuza olagawa Mbalala kola ki toyogera nina business n'otuuka mu loogi wazinda abeezo omala kimala kuggwako n'olyoka ogamba natuuse nti Embalala e Kampala yonna abadde wakalu nekya naye n'abakazi gye bali olaba mutambuza serebo bebatono abo bebatono abakazi ffe tukyayinamu akategeera kangi nnyo naye abasajja yanda alina okukyusa ebirala nze kunze mba kufuna ba president ez'omwana Bank of Uganda nobbaako amateeka amapya genkola naye gwe ate ebirowoozo byo byonna biri mu ssente oli ku Bank of Uganda oli ku biki wakati kigenda tuluma nnyo Nabbanja omutwala mu kooti kuzaama nga yali abaddeko lishafejja nilishafu ogiwera n'atera okujja ogasiraba akola lishafu kuba oba mweraliikirivu ng'oga lishafu eno gwejja nsigala n'ogaana abali mu karantini okuddamu postinga nze yankoze bubi omusango gw'amabaati guno yabadde Nabbanja akomawo omukulu agenda okudda nga takyayina yadde omusango nga mwana mupya muzaale naye nga bo obuyinza baabumuwa
babumuwa obadde owakanamu naye bakafaananyi ka President Museveni ng'agenda mu luwummula naye ng'omutima gumuluma. tewasayininga tewagenda kuteekayo eri quick recovery ezo ekyannuma ku ky'okusayininga kiri kimu be bantu abakulu okugendera mu lisiti y'abazzukulu. bantu bakulu ngani nalo omusajja w'emyaka nkaaga ng'agamba lisimanya quick recovery fe abazzukulu naye nolabya ddala n'omuzzukulu alina abazzukulu muzzukulu wasayininga kyekikulu kuba waliwo abasayininga mu nkukutu kati bafuniramu naye nga mwagenda ne muteekayo signature agenda laba abamwagala ekipande bamala ne bakijjayo bakimutwalira kasangako Simon Kawalata n'agamba ono muzzukulu buli jjanjagala tujja kuddamu okulaba ng'oli mu State House ngaofunye ebbasaayo naye lunaku lumu lugenda kukya Simon nga bakuyisa ekyankwanzi ogenda nze nkoleza kino ekyamazima kiwe kimu Raila wallahi ogenda wallahi ne Kyagulanyi kimugamba ogenda nze ku ssente mala zifuna nga kasanti nziryo ne mbaliisa ebinyo tandikira ku mmere gye nalidde ekyankwanzi bafumba bubi mnyewa temwabadde munnyo mulungi saabyagadde eryo lyessasi mu liiso tebibaluma naye nga ssente ogirina naye nga yebakuyita ekyankwanzi ogenda ngenda bwe bampeera awo ente ozireeta otya nzigoba okuva ekyankwanzi mpaka bansiteeka mu kamotoka ewa otulaba ku baana babbira nte mu golowooza lwaki buli gwe bawa ente ekyankwanzi tatera kuzireeta waliwo azigulira awo waliwo azisasulira awo era akulindayo ngaagaye muzzukulu muwadde ente 5 n'akutunulira ngaaga leero n'omunaku waakuno ente azitwala atya n'azikuwamu ensimbi gy'ayagala nze era muzeeyi bw'otuuka ng'ekyankwanzi tomusabanga nti ne bw'olaba ng'alemedde ku nte togyagala gireke okujjako ng'okakasa nti olinayo kitulaka ki ekizireeta naye abaana bakubaddira okimanyi nti nokubasayininga nga kiyinza okuba nga aliwo yalinga agende muzeeyi waliwo abazze okusayininga beetaagayo ku mafuta n'agasayininga waliwo abazze okusayininga naye azirikidde ku kipande awe nalabira bannayuganda baagala pulezidenti kyajjula munange kyajjula nkibimba mu biseera by'ennaku womanyira abantu abakwagala bwa pulezidenti yantegedde dde nti ensi emwagala singa teyalwala covid yalwala ate ekipande ne kijjula abavubuka okimanyi no kyajjula bamu ne beddanamu mu mannya g'abalala lwakuba n'abantu nabo ebyenfuna bibasussa olinga ayinza osayininga emirundi nga 6 sigini kye basobole okugiraba Simon tukolere ekipande tulabe abantu manya abantu bano bagamba nnyo nti batwagala njala batukolere ekipande tukiteeke wali ku masengere ayinza obutasayininga ne bayinkola bayinza obutasayininga toweekakasa booli nabo byebikyanemeseza n'okukola emikolo gwe njaga tukiteeke ku masengere gwe kitajjula mu nnaku basayininga abaana ba booda bajja nolwakuba buzibu ati bamanyi wandiika ogeza nnyo emikwano mu babooda batambula basinga okumpuubira ne boovumye bowayiriza bajja ne basayininga ate n'abaana abamanya nga tobavumye ate munayinza okwekanga nga bwebadde ovuma be basinza okusayininga nga bo tebakulinaako buzibu wali obaddeko mu mbeera n'osanga omuntu gwavuma mu kifo naye ng'otya ngeri y'omweŋŋangamu nkulaba nnyo ggwe anti ensi eno yonna ogivumyevu naye nkulaba ng'obasanga lwakuba tokyaswala nasanga wano mu kufa kwa Nkatolo Bwama wayitawa mweŋŋanze ntya ng'oyagala interview oyagala muyitako nga jasibye nayogera mpuliranga ebineneko ng'oli agabizza kati n'omugamba otya nemwebalaba ngenda okulaba nga ntuuse ku mugongo how are you ngamba teyabiraba ku lusumu kye yakoze ba Bizonto bana Bizonto mbaagala nnyo omuntu bw'ati aba akusse kati ate olaba mu mawulire buli bwonyiigire yakwogerako gwe mulage mwigino walinge gemaanyi ga mamafiina okimanyi nti oyinza okutuuka n'owulira n'ogaana ekante ono kamuteye ani mamafiina bamuvumya ejjo leero omusanga asi how are you Simon oli bulungi tisobola tisakuddamu naye nga mu mutima ogamba naye nga ayakunzita nakuwadde kikyonjagaza nk'okivumbo nte we bana talking about mamafiina amafiina yalokoka tuba tuli wanka tuba muziika amafiina saamutegeera nze nategeerera kwanko kato nti mamafiina yava mu busiraamu yaliko omusiraamu
Kyateka nti bw'ofuuka yasiramuka. Kyateka nti bw'ofuuka ajati ofuuka musiraamu. Nedda va ku by'okufuuka ajati weyefumbirirwa Seeka Kiggundu n'asiramuka naye teyadda tugamba nti banne navaayo. Kati kye kyamulaze nti yavaayo wamusanze ku mudala yatugambye nti bwenfanga Pastor Bujinga akola ki andi nawe n'abasemanyiza obutabusobola musaayira engeri gyali omusamize kubanga jjukira ne yagenda kuyijja bangi waliwo baali batandise okugamba kibulamu kati yatidde n'agamba nti bayinza okumuzira naye kati anti oyo waabagundi waabano bwe balina okumukubira egundi ebimu tebyogerwako walaba omanyi nti Jjumba baamugaana okujja ewanka baamugoba ekiro yajja mu bigandula bw'ati anti kubanga kato teyali musamize kati baali bazze kukola ki ekirala ani yali abayise ndowooza bajja mu mutima ng'aba abaziise abalala bajja mu mutima gwabo bamugaanidde ffe katujje tukole nedda ekiro ekyo kyennyini waliwo abaasaba ye lwayagala okujja baanimuwadde ku mukisa naye naasa kati ate awe bameka abandi badde bamusabidde naye nalaba abaana babbawo bagenda bamuzze emabbaliko bamugamba ebigundi byawo alinde banne balina okusabira amafina atya nnyo namulaba bambi ekibuuzo yatya mama fina ayina emisambwa n'alanga simanyi oba ayina emisambwa ate nze manyi wakale buzibu tulina nze sikyalina mama fina agamba nti ayina emisambwa tulina Pastor Bujingo agamba nti ayina amafuta kale ate Pastor Bujinga agamba tosemberera musamize kinawe kiri mu Bayibuli anti yakyogerako nga bugembe ono nga bamuwadde sente yakuba bugembe mama fina yafuuwa bugembe sente n'agamba okwata otya ensimbi y'omusamize kati ate omusamize yasabye Bujingo bw'afanga amusabiranga pasita n'anyenya omutwe kitegeeza nja kusabira ane pasita wabitanga tafaanagana pasita ki Bujingo owaali tafaanagana wanca tafaanagana ogambye waki wabitanga pasita ki tubadde ku pasita aniye Bujingo si bugembe okay kubanga ekibuuzo kiri kimu wabula kwankata kwagatta abantu bwabanga mama fina yamuwane ha bwabanga mama fina ayina emisambwa pasita w'amafuta asobola okusiriza emisambwa gino ojjukira Benihini bwe yajja e Kampala Benihini yalina amafuta nekirabika wabanga abe Uganda bapasita Kayanja balina petroli ono wa Shell bikoze bitya Benihini yajja ne V-Power yasuula n'abasumba b'e Kampala oba baagwa baagadde bamuwa amaanyi gaali mangi yabasuula bonna abasuula e Kampala ye yabasuula addaddi onsembeze waali yakataddanga tagenda kudda naye omwana yaŋŋambye pasita wabanga asuula abo abakazimu akamu wakyo nti kati bwagudde kuwona alunde n'atagwa pasita kigendera ki teyazze kusuula mizimu gya muntu anti pasita si yazze kusaba pasita si yasuula amafuta agali ku ye ate atambula nago wali yabadde muntu wali yabadde Bujingo Aloysius anti ne wakwatako bw'ati mwoyo wa Mukama yamukutteko yamukutte ne ku mutwe amusabira mama fina n'atagwa kati kubona waliwo atalina ngoloozaani either mama fina talina misambwa nga atufera talina amafuta nga atufera lwaki ekya pasita okisekerasekera mukyogere bulungi abantu bakiwulire leka kusekerasekera mu mboozi nga ate byogera byamakulu ebyamazima waliwo atufera mama fina either talina mizimu oba pasita talina mafuta ngoloozaani atalina gwe bwotunatuna mbwotulaba ani alimba akati awo simanyi naye nze kunze mbadde ndowooza nti ababeera Katonda sitanda kola ki tasembera kubanga kati yagala kakasa nti pasita talina mafuta mama fina alina emizimu nga ne pasita alina amafuta anti amafuta gano gamaanyi ate ku mizimu kyemmanyi akitegeeza nti kufa kwa Nkatolwama Katonda yatulako ne sitaani ebanywa baatulako ne basisinkanamu ne bashekinga ku ngalo nga tewali akyakola kati ekyamafina okusaba pasita amusabire gwe kyakuwaaki lwaki teyagamba bajjumba bange bano basaba kabona bansabiranga basaba naye kakati nze ndowooza lwaki abantu bakyagaanya okukkiriza nti basamize ensi tekikiriza like
public ekyaganyo kikola ki public tekiriza bya kalicha ekyaganyo kibayinga mu mutima nti obusamize bubi nti obusamize bulinganga ddiini endala nti bagikuba nti erwana n'eddiini zino endala people are not proud of it kati olaba nabo tebali proud lwaki yasabye bapasita bamusabire mama Fiina lwaki yasabye bapasita bamusabire yabadde asaba bali kuba yamanyikiddwa ekitali kya gundi kwa Nkatankato yali just mulongo nze nalabako kwa baziika omusamize bamusabira bapasita nedda bakola mikolo gyabwe tokiraba era kati Benigulu we baali bamuziika mu bulamu bwe bamulyako ng'agamba nti nno pasita yenna janga nansabira Mafina yakyamukamu bukyamusi ajja kumala kikyuse of course abafuyi b'emmindi bajjawo abatambadde engatto yalaama wamulaba manya kato ekiramu kyenzi nalabamu abantu abamu nga nabo ndowooza baali baluddewo okulaama baatoba ne wiiki eno gye yamala yaleetamu abantu abalala okugamba nti nabo bamalewo wiiki yalaama n'agamba olufanga bwati bwe papa nandujja ajazina amazina maganda ye yamusookangako naye nange wenfanga njagala comedian bajje bazannyawo basese abantu kati oluwa lunaku mmeka tukumazangawo mmeka bbiri emulwawo kubanga ewiiki eyo ennya okakasa tuba n'emmere oleseregasi olina emikwano eginagula emmere olina ginsereko eginasonda ate era tugenda kukolamu ate munetukaba bwe tukolamu kubanga baana mwenna batya Simon okola station namba kukufa Sanyuka yate ekimotoka yajjawo ne programming Sanyuka neteekawo ebimotoka neteeka wali nga buli woyi tolaba mwana asanyuka Simon okola akasisira kalamba okola ne funeral servicing n'okuziika ina company eziika anti Sanyuka ye ate aziika muntu ng'alabye nti azzeemu okusasamaza wano kati onatulekera okusasamaza okwo BBS esobole okujjako buli kimu ennaku nnyazo yagala aliwo emyaka 5 ekinana egibulayo nfe osuubira ejja kuba egudde myaka 8 nga TV ekyaliwo ndazina waliwo eziruddewo yamala gene UTV yavaawo zivaavaawo naye kati ennya zino emmere ekikulu omanya nti oba tebali okufaako kukuba wamange wakato waliyo emmere ate nga self service tulya kaceere tulya ku katooke tulya kanyoobwa nnyama tulya kakabeji okufaako kwa katogo nabijanjalo ennaku ennya tuyinza obutazimala anti ofudde naye barbecue ajja nagireeta no like ennya zino ato nabumpa naye ani goleseewo agenda tuleetera ennyama eyo y'okwokya lumu aba akooyo agamba njagala mu muzika enkyalina gyendaga mu byonna tuziike wasobola okubeera waawa ayagala okudda politikale n'agamba kanneesimbe mu kufa kwono tewasobola bbula tebasobola bbula nange gyokyogeddemu awo okudda politikale kuba musicale kizibu okudda ne politics kyangu okufuna momentum lwaki tofunayo mukwano gwo naye nga alimu olugavumenti luno nga bw'anaayogera abanene bano amabugo gano gajja kujja ate nga gawerako omanyi kufa kwa Nkato sawuliddeko mabugo ga 2 mitwalo 10 wagawuliddeko ebyokusaaga bikyali awo wonzo wenatuka nembala sente maanze bamuwadde awo nga kubanga tezalina yakola president yakuwaddeyo ebbaasa tumaze okulya ate nno nga bazimuwaawo nga tuzirobawo nga zigizigi bantu batugana mwandu gwawe yavawo n'ekinaana Simon ate awo kisusizzaamu zalinga mu 10 president asobola okuwa amabugo ga miliyoni 10 ku Nkato president yatasobola ngamba bano abalala bano ebibiina byali biwayo miliyoni 10 DP yanywesa abantu okuva Nkato yafa omukyala Kabanda nga buli wajja emutundu abantu banywa balya
najja eno naye nakola ekintu kyekimu ate kyenayagala bina byonna byawaayo ssente miliyoni 10 kyenayagala ku nfa ng'omuntu abadde mugagga obanga alina abagagga kwawukanira n'okwabaavu nenkaaba gwe owulyako emiranga wawulyako emiranga onokubadde naye kati gwe linda senga awo omukyala ajja kujja simbula omulanga ng'oyambadde specs zino eza black okitegeera abaana so bad bamulekwa bayimiridde boogerako baana ba luzungu bagenda okuwaayo speech yani ya taata like you people we are so humbled. It's unfortunate. He has been a great dad. We want to tell you that it will be well. It will be well. Thank you, Honorable Gun. Thank you, Honorable. Thank you, the Speaker of Uganda. It is a process. Kati Saimo. Negajia. Bakawonze kaka. Mumuse. Nachiraba tata badde ayogera. Njagala kwebaza jjajja webale kujja mbudde taata yakubiddeko nagamba nti nze nina okuzika kwe naliko n'enfa y'abavumbi mbi nnyo badde buli muntu mungu tutwale ya rabbi nga weesimye n'emyoyo gyaffe ng'otuwadde ku ssente kubanga bannange embeera yekyavumbi nnyo baba mwogere eno ono ayombera katogo eno bamuyombera katogo eno simanye ono ayonoonedde ettooyi eno bakyalanga nti bannange essaawa zino tugenda kuziika maama nakanga jjajja wakazindaalo ng'ayomba mwana ng'abuze abagagga ayawukana n'omutamiivu w'abaavu era obiwulira byayogera nga byawukana mutamiivu w'abaavu aba ayogera ebyama by'omufu byonna n'agwa mu muliro mwekaabya biki nga ku bwenzi kwabadde atudde kati James bwekikulumye nga gomuse obadde wano mwagala kwetta omugenzi mutima naye gwagumenye n'omutamiivu w'abagagga bwanyiga agaba ssente gwe nkuwadde obukadde bubiri mwe mbagulidde mwenna babawe mbagulidde omwenge mwena munywe naye mbadde ekyakumiza testimony y'omwana w'omumwavu nga yafiiriddwa yakolima twabadde tulya kyamisana saawa 10 omwavu lwali ekyemisana maama emmere n'emutuga netugufena netutya netugamba yi maama lwaki emmere emutuga maama ng'asirisa tugenda okulya yeekuba ekikonde pose mwavu netugamba ffenna nti erayika emutuze nno netutandika omukuba ebikonde mu mugongo oba kino ekyasembeyo kyekyamututte nangamba mumpe ku mazzi netugamuwa negadda netutya n'akanula amaaso netugamba kiki ng'akanula n'ayasama abavu kyekibakanga basama awona Saimo nze kubulirako omwana wa boda mayinza n'omwana wange wa boda anvuga ekyebbe omwavu afa ayasamye nayasama maama omwana wa testimony mbw'abaala ajana nayasama ne naawe mukama tonzita ssaawa zino sina kye naakoze ate omugagga watya testimony ya taata yafudde ati dad was sleeping just from the blue we found him smiling we said, Dad, please stop smiling. And he was not answering. He wasn't answering. Oh my God. We called Mom. He was dead already. We called our personal doctor. Oh my God. Baba ne personal doctor. Baba personal doctor now confirming that Dad is dead. So we called our lawyers. Then we called the funeral services. Omwabaga. Nembugo zibadde zibuze. Twagala okubaza mwami Kiberu yimukako bantu bakulaba. Musajja oyo mwebaze. Ewa mwami. Amazzi. Nasooka abugiriza ku kitaata omusajja yabadde atulemye okugolola. Nanga abasajja batugava kalambala mangu.
ekyo kye tukola okusaagira kufa saaga munnanga ate oli boolaba kaki nze okutunula we tinkulaba naye nga bonna abaafa tebasaagaho kufa ate era nebwokusaagako ne botakusaagako era ofa okufa tekuliiko nti okwogeddeko Tekuliiko akweyisizaako bulungi. nti simanya nze wenna akwogerako mama kandi kasijja kwogerako bwenfiira wano ojja kufa bagenda kukolima bagambe Nikola omulungi bw'ati yafudde bagenda kugamba muliba muli abakaki munnange kufa tekusosola mawanga naye wakuba nti tumaliza mu bulamu ensi eno buli omulya ku ssente zo ng'okyali mulamu ate like buli togamba nti enkoko nja girye enkya oba olina ebiri girye giri kati girye tomanyi oba enkya onootuuka ekitegeera bw'oba olina omuntu gw'oyagala mugambe nti ne nkwagala bw'aba agaanye ne bw'ofa okkiriza ogamba nti nebyo ebyokulinda omuntu afudde omugambe nti nno bino bwe biti muno bwakwana bw'oba tomwagala mugambirewo tomusooka muliira busente bwe ekyo kitegeeza okukwana omuwala n'akubeezaawo nga bw'omuzunza omutambuziza kaseese yonna bw'omuze Kampala ayo si kirungi layikiriza mangu bannange waliwo omuwala waŋŋaana yegwa omufumbo dda nga sinnawasa naye kati tekyannuma kati ekyo mukazi wo kigano Happy belated like you birthday. even didn't call me ku cake kyali kyetaagisa aze abeeruwo batijjise nnyo batama olina omuwaako ekirala kyava ku ki okuwasa omukazi omweru ebirowoozo bye byonna byali byagala mukazi mweru naye sayima watandise osibalo sayima olina okuba ewaka ofuna emiggo sayima oli topositinga mukazi wuliriza ku baafido oba olina kikola nange ekyo nkimanyi empalana tekoma ekyo mbadde manyi kiriko empalana eyo tekoma birthday anniversary baside z'abaana ogyerabira intentionally kakati ku Mother's Day Women's Day datawaabulira omukazi ayinza otava ku page yo ku birthday ayagala abeereko Women's Day ate zeddiringana zirina engeri gye zijja zeddiringana Mother's Day ayagala abeereko kyokka ekisinga okuluma Father's Day yo neyita n'atabaako kyakunyega ate ye n'ayitawo bw'atyo nga tafudde kati nze Father's Day kale sizikola nti buli mwaka nja ggiwa ggwe eno njikuwa eddako nenjiwa maama eddako nenjiwa blaza eddako nenjiwa dadi awo yenna gwe manfunye ati nze kuba banzaala nze funa bataata abakulu fe abakazi baagala Women's Day ne Mother's Day nti ani yakuzaalira abaana alaba otaddeyo maama we kanaga maama we ye Women's Day katolaa n'obagatta mu ghetto. Happy Mother's Day to the my dearest most important women in my life. Naye era maama abaalabika n'omukyala abaalabika. Naaba ne maama gubasinga be baatuwagawaga mbwasa nfunayo muka mwana. Abandi ko bagatika. Kati omaze omufuna ate tokyanfaako tonkubira ku ssimu. Tumalize tuve wano. Obulamu buno. Ankato yagenda. Nankate nemukufa yali serebu. Wiki namanga kamera mubeere eri. Nika tugo tukyaliko ku nsonga z'amabugo ga Bujingira si tukyali kwa Nkato. Mabugo ki? Milioni 5. Milioni akakadde ka Boboy. Naye nze kyendowooza ne Magere tebannawona. Ezo sente nnyingi ku Kyagulanyi. Era nange neewuunya Bujingo. Bantu butamanya bantu. Kuba butasiima busiimi. Kati nze nategedde nnyo nti ate principal yabadde ayagala nnyo Anko Kato. Kati ka principal manyi. Nategedde nti principal njagala gy'abadde ayagalamu Anko Kato. Nankato singa yabadde asobola okudda yandize n'amugamba kino si kyaba nga mbyafaayo naddayo n'afa. Ankato alina kasimayiro kano aka. Aika yakakoze mu keesi. Omwana ono anaaba bulungi kyakoze. Bwe era Bujingo teyategedde kyeyayogedde yabadde agamba banne njagala twebaze principal kubafe we are proud kalambo kamanyi nabafudde wano nze era nange gyabamwebaza weebale ate nga baali bamugoba ne ku mufu omugenzi yamugala tolinnyanga ewange nga nfudde naye nga omanyi omuntu yenna omuganda oli ne bw'aba akugobya ojja yawaayo obukadde 2 kuba Lord Mayor nze mmanyiko ekintu kimu Lord Mayor yakyova nze Lord Mayor
so muyita mu show zange naye nga siina nnyo nti suubirya ssente kati Lord Mayor bw'ati wajja mu bivulu omanyi abadde nga ajja nnyo mu bivulu nga mwendi ayimukanaga abana emwe bali kuwagira njagala tukikuume bwe tuti era ebirowoozo byammwe byonna muba mulinze agenda kukwata ssente asiibula n'agenda kyabulijjo ye kuye kyabulijjo naye obukadde waabwa oba Muhammad Nsereko neyateeka ku nnyo abantu kazito k'amabugo yasooka ku bayimbi sibalabye ng'ate buli omu akusoma amabugo n'agaddemu emirundi ng'ena kati naawe atawadde yakaddamu emirundi 5 kali kakyamagero toyinza kawa maama ate ne maama waba asobola katuwangire anti nkugambye